Infomedia yafetu kusensonga Apate mama fine meza. Ene meza tujitunda milioni 5. Yale waba wanjagala. Ogiraba kuno mutima hogani ya milioni 5. Era tera jitundira ku ntebe za milioni 25. Je wadde mama fina sina kinene kyenyinza muwa. Wagumulizi kyaba nakyo kyawa munywanyiwe mama fina ebirungi byokoledde gwanga lino. Bitekisaba babanja wawo omukazi. Olaba nafa abakazi batukula tetuyinza bibanje. Bayo kudde kasembeza. Obusajja akulera Abitex oba singa yaliwo ebiseera ebyo. Nandikambye Abitex yatugenda omanjizeeko. Yakula taxi ati. Yajinkula nanjiya nenjimugulire empyatuku. Kigege empyatuku ebiseera bya kigege. Oyamala okufuna taxi teyanteka na mbulaka. Ate n'ebintu yampa. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama fina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama fina. Mama fina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama fina tajjanjabira ku Facebook, mama fina tajjanjabira ku TikTok. Mama fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si mama fina. Eno gituulamu wamma ne weerabira ensi eno. Nina mukwano gwange bakamukwatira mu ntebe emirundi 2. Bakamukwatira wa? Mu ntebe. Umusi mukazi musajja. Mukwano gwange. Kungwa ababiri kirayika ate baba bakutte gwe lwaki mu ntebe oba ononyeeyo. Iringa ogabe nti ono ekyasinza okuba comfortable. Kaakati ye. Ate nekola byonna bw'oba oyina ekyana kyo totawaana kukitwala buliri kiteeke wano kituule wano emirimu gitambule. Olaba wano weetudde wano kiggwa oba dibya kyogamba nti nsobola okubulwa buli awulira nti oli Ssaalongo ne bw'aba takumanyi oli n'amugamba oyo Ssaalongo adduka buddusi ne bw'abeera mukazi muwala muto n'afuuka ekitegeeza kyekigaana abantu abamu abo banga tebaagala abalongo. Abalongo nga tulese n'okuba nti badibya mu muntu okutya nti oli Ssaalongo ne mbyobuwangwa olwawo okusanga Nnaalongo ne Ssaalongo abakadiyidde mu bufumbo. Abalongo badibya era bw'aba akadiyiddemu mu buwangwa bw'aba akadiyidde mu bufumbo omusajja aba yamuleka mu maka. Genda nga
oze birowoozo bayigola basaalo nga bamaze oba emyaka 3 mu bufumbo ne bannaalongo nga bonna nnaalongo ne saalo nga balongo badibye naye nga gye bali abawangalidde noba nti saalo kitono abasinga naye baba babadde bakwatagana ne bazaala abalongo baawukana abalongo badibya ebiseera ebisinga obungi waliwo naye musumba gwe nawulira era olwazaala abalongo omukazi n'amulekawo simanyi kiri nnyo komoni naye nze ngamba olumula kiva mu butakwatagana oba kiki nedda nzooza bya buwangwa bw'abalongo badibya ebiseera ebisinga obungi naye kyesimanyi oba badibya bakika kimu naye nkiwulira nnyo nti abalongo badibya ane bwe tujja kulaba naye nga nze susuira kundibya ku SB Family tugusa ensonga muzikulu wakabajja nze nkubuuzaako tuli ku SB4 tukomyewo Ajat Aisha Najjemba oba Aisha Furniture wano ebbanda opposite n'ekikubo ekyamuka nabisuusa naye okimanyi nti wano walungi okulagirira sayini post eriko nabisuusa galo esongedde ddala mu mulyango gwange nayagala nnyo okusomera ku nabisuusa galo nebagali abawala ate gwe oli mulenzi okugendayo kufunayo omulimu okufunayo essomero omulimu okolemu bawala tuwulira mbu waliwo naye nedda sijja kwogera ku ssomero ly'abandi amateeka gayinza okuzira dalike ngaasikaali abasomesangane ganda osomeseeyo oyagala kulaba ku baana b'abandi abakola waliwo akasitole yakakunyumisa kofu kamera kwayagala okugenda mu bawala onoonya kufa tugenda okusanga wano nga mulimu ebintu ebyakabiba yayongeramu entebe zo ziriwo mu bungi tulengeddewo wano ne omuwala afunye kasitoma ebamulaba nnyo omuwala bajja mulaba muwala wange bwe sibeerawo ekiwala naye bamunsaba bansaba siba oli mu komenti agamba ajagala kifaawo ekyo bwe banga mufo kyentebe muwala wo Majesty ndudde naye yafuuka mwana wange abatasinga bamanyi nti gwenza first born wange naye era twabiwulira waliwo omukulu omukwano gwange nnyo edda oyo omwana wange akyali katale sannafuna amutwala nkyalaba anaasinga ebisaanyizo si mulubbe yafaawo bamita faawo bajja mulaka amale kasitoma agenda kujja bamulabe mu kamera twagawulira nti aliwo omukulu oyo kamale tekigaana naye abantu bakyaleeta application anaasinga si visa bwe nkyazitunulamu ndi bulungi bizinensi zitambula entebe waliwo ekipya tulina promotion yatandika mu Gwamunana nga 22 ekoma mu January nga 2025 buli wogula ekibajje mu Aisha Furniture oba ogenda Malaba Uganda yonna nsalo ku nsalo kitwalira bwerere free delivery mugulire bajjajja bammwe entebe ab'ebukoma nsimbi abofetpotro abo mu season abo mu Uganda yonna nsalo ku nsalo free delivery naye kasito oba ne receipt okuva nga mu Gwamunana nga 22 paka January 2025 ne bwogisasulirako okumala emyaka 5 naye nga gwe wafuna receipt eri mu bbanga eryo mukiriza kibanja mpola era nze ndi wa kibanja mpola olw'ensonga nsinga kuguza bebweru bannayuganda bali ebweru bo sisitimu yaabwe si yakusasula kashi asasula amala n'emyaka 2-3 omwezi n'aleetayo 2 n'aleetayo 10 ekintu kye nenkimuterekera bwe kiggwayo n'akitwala ku delivery nga kwabwerere okuva mu Gwamunana nga 22 mpaka mu January nga lumu kiba sikyabuli lunaku nayira ddala omwana agula entebe ng'ali kasese newe kabaka njitwala nti kati promotion kitegeeza kuddiza ku bakasitoma ine emyezi sigenda kukola magoba oli agula entebe ya $2,000,000 ng'agenda kasese transport wakakadde era omutwala kakati nze ni mukyala mugabi nnyo bayizawe nga mapate mama mfine emmeeza eno emmeeza tugitunda $5,000,000 era waba wanjagala ogiraba guno mutima hogani ya $5,000,000 era tera gitundira ku ntebe za $25,000 gye wadde maama Fiina siina kinene kye nnyinza muwa waggumulizi kyaba nakyo kyawa munywanyiwe maama Fiina ebirungi byokoledde eggwanga lino wawa omwana bodaboda eno yafiirwa omukazi we nga yakamwanjula nakaaba amaziga SB4 obubaka bwange wabutuusa nga nebaza maama Fiina
Mama Fina nsazeewo nkuwa ekirabo kino abalala bakusaba busabi bannange tutonere Mama Fina bannange omuntu ne bw'aba ayina ayagala okuweebwa tumutonere emmeeza eno Mama Fina ngikuwadde n'omutima gwange gumu nga nkwebaza ebirungi noonyeza kyennyinza okukuwa nga bwe nakuwa seeti y'entebe oyinza okubulwa w'ogiteeka ne ŋŋamba eno emmeeza toyinza kubulwa w'ogiteeka ate ejja mu kitiibwa kyo ne mu buvunaanyizibwa bwo bw'oligirabangako ng'ogamba Aisha Furniture yeyampa emmeeza eno ebbanda opposite n'ekyennabisunsa bannange eno emmeeza temuŋŋamba emmeeza gye wa Mama Fina ngitunda $5,000,000 ekinjogezza ebbeeyi sitera kwogera bbeeyi abantu bakusumbuwa kati nawa amagala entebe naye nga buli muntu aŋŋambe nga gye wawa amagala nze ndi mukyala mugabinzirizaako kati Mama Fina nandimuwadde entebe naye enteebereza oyinza ogimuwa n'abulwa ne wagiteeka kiringa nze bw'ompa entebe oba onzise obulwa bwengiteeka Mama Fina emmeeza yino nkijje ku ntobo ya mutima gwange n'omutima hogani ogende munnange weeyagaleko manya nti abantu tukwagala si kikuwadde tikigenda kuyamba nnyo naye omutima gwe nkikuweereddemu njagala esibifo kwasa Mama Fina emmeeza eno nga nkulaba tugenda gisibako akaveera bulungi ndabe nti ekirabo kyange kituuse kwagala nnyo Mama Fina nkwagalira ddala nebaza abantu nga mmwe naye bwe ndaba omuntu avuma Mama Fina mba siina maanyi njulo mugwa mbulago oyo omukyala tetumanyi kyetulimu abasinga Mama Fina lwaki bamuvuma nti abasinga obungi babwa ku zifeeke accounts za TikTok ku TikTok kubeera kuba zifeeke accounts nyingi kakati najja mu fake account oli ate ngo okuchatinga n'omufere ate onaavaayo ng'omuwala gwe nalaba eyavaayo n'amuvuma omuwala oyo alina issues ze naye simanyi naye omukyala Mama Fina alina omutima kale alina obusobozi obumukola kyonna naye abaleka ng'omuzadde bannange Mama Fina ye gwe kyakulabirako kyange kubanze nnyina obusungu baaba nze nga naakajja kuno nasiba abantu kuba kuno kwaliko abayaaye bangi era nze natereezaako nga ne bwendi okugenda ku polisi eŋŋamba ng'obuze nga bavuma ajja mu dduuka lyo n'akuvuma nze nga nkutwalirawo ku polisi kale bo baali bazimba ekintu kyabwe nga bavuma buvumi batyoboola abantu ne kasitoma babavuma naye kati batereera nabatereeza naye Mama Fina teri amuvuma bannange n'amusiba omukyala alina omutima ogwekizadde kyenamuyigirako abaleka nsi ye Mama Fina Mukama akutuwangaalize Mukama akuwa ebirungi ebisobasobanye ng'obugulu bw'eggongolo Mukama akuwa essanyu mu baana bo ne mu bazzukulu bo Fina nkutumidde Fina namugulako shaliya enateeti natumayo omuvubuka nenjogera ne Fina ayina empisa Mama Fina webale kukuza abaana nampisa shaliya Mama Fina gye yayambala mu kisiibo nenjimulabamu kati nenkuba ku ssimu ya Mama Fina waliwo omulala eyagikwata nampa ennamba y'omuntu ali enateete kati bwe nakuba enateete ne bampa Fina nanguza shaliya bbiri naye ng'ayogera bulungi Fina ayina empisa Mama Fina webale kukuza mwana mpisa kwegamba mulimu abagagga abakuza abaana besijja kwogera waliwo abatukuliza abaana ku intaneti abatufuukidde ekizibu abavuma abantu abakulu nadda n'abasajja abalenzi n'abawala n'abalenzi noga nti oba oyo bamukuza batya bannange nze abaana bange ngenda kubamma ekirala kyonna kyensinza okubakuza mpise emirimu gyannema okugibateekamu olwakuba nti babira kubasomera ate n'abakozi babawo bangi bannema okubateekamu okukola emirimu naye nakuza abaana bange empisa naye ne Mama Fina akuzizza abaana b'empisa kubanga Fina engeri gye yankwatamu ku ssimu ate nga sinzaagula nnyo ebintu nti bya ssente nnyingi namuzanze nnyina ekizibu ky'okulamuza naye teyankoowa Mama Fina nkwagala nnyo oli kyakulabirako ntabika akusinga obukulu kuba ndi myaka 5 naye nkulabirako nnyo ate nagenda kwebaza waliwo ka interview twakola wano abantu nga badde ate wange banneebaza bagamba mukyala wampisa mukyala alina waliwo egulako entebe naye nga sente yali taziweza bulungi nagamba bambi yansaliddeko munneebalize interview yo nayo n'abantu ne leero bakyagana kulaba ku SB4 ate webale ginteerayo ku YouTube buli wogenda ku YouTube era eyo yesooka kasoteka munange emirimu SB4 naye webale kuyitanga nojja waliwo ba YouTube sebo alingo omundowooza oli omuyita n'akugamba ajaga $5,000,000 n'ogamba kanzibwe jangu ngenda zikuwa ate era n'atajja ne yeeraga
ababizo yeso mutayiminga ndowooza bubi n'omubeerako mulimu abantu abeeraga ffe tetweragira ku bantu ebyo byansi ate abo abantu abeeraga obeerawo n'olinda amakka gaabwe abo abantu abeeraga abafuule ab'ekitalo bannange katonda abakakkanya mane kibabwa ekiti olumu baba tebaleeraga naye nga olumu enkwatagano egaana nedda omuntu akuganjagala sente bwe ziti ng'akulemesa n'omugaja ngunzikuwa ate namala n'atakuddamu ate enkwatagano egaana mbuuza lwaki naffe waliwo omuntu nga omusaayi tegwasimagana nga tokusobola kukwatagana naye nga temwogedde bingi nti oba alamuulizizonyi waliwo akulema nga alamuziganya ate nekirala kibabwa ekiti asobola okulaga nti SBF yakukyaza naga nti SBF okwakyeza sula mukyaza mpozi kubanga banayo YouTube bannange mutaddeko abiri sirigamujjako ndabe gyalikomekkereza naye era musabira birungi yasabe ttaano omuteeko okuleka ku politiki olusi nakwata nagamba leka ndabe pulogulamu yange ngenda kuddamu n'atakuddamu ababize n'omutumira mutumire faawo n'anamutumira Fulaka Ntambi n'agamba ampeereze byakola kani imagine n'embisinde kateyanziramu ababize naye musindikire akala omuntu omuddamu bulungi n'omugaba bamunange ezeseranga bantu kati kiringa nze ez'omuntu abaana bajja bambi ab'omu kiyumba Saudi ne banga twagala entebe ya kinaano bagamba munange nnyina erinnya ery'okufiirwa sekola ntebe ezo za ssente ezo kuba bwe nagguze y'ekinaana neefa tojja kugamba nti nno entebe eno nagigula iso ojja kugamba Aisha Furniture akola ebintu kiraba Aisha Furniture bye yakola nnyina erinnya ery'okufiirwa entebe zange etandikira ku miliyoni 2 okweyongerayo kuba gye kikoma okuba ekyawansi nokaddiwa te bwe kifo litaga nti nagula kyalayisa agamba Aisha Furniture kyakola bibi naye nze mera muddamu bulungi waliwo ganjagala entebe ya 3 era nze muddamu bulungi nnyo kamadano yali ayagalayo entebe ya mitwalo 25 kamada nembikadde tajja gifuna kamadako ziyoli yono ze bambuzaabuza yafuna omukyala Kadama layira kati Kadama bizibu yalina abamuzibu yalina yave Saudi emyaka ejja kati atuuka tulamunona yangamba mpeereza kala tumule ku kisaawe netumunoona ku kisaawe kati nedda sebo mbozi gyenyumya ntuufu tukala nabo kona embozi Aisha Furniture owulira betukola nabo bano basusi bamenvu naye bano abaana olunaku bannange bano abaana bannange ndowooza ne bano abaana ndowooza n'otumala tobatwala wa maama fiina bayinza maama fiina awe abaana bano sikudala zetufuna eri bale mufuna sente mbambalaba tewali interview gyobako na maama fiina nesigiraba sisobola kubanza buli bana maama fiina mbeera mmegeredde nti omukazi oli mwagala mba musajja nandibadde mba musajja naye nawe osobola tuokyali mba musajja nandibadde ng'ono w'ekikofiira yani Abitex ate kati asaba biyawa maama fiina abanja bibye nengenda kwegata ku Abitex tubanjeyo ebyaffe Abitex abadde kibabanja byewawo omukazi olaba naffe abakazi batukuula tetuyinza bibanja bayakuddeko kansembeza Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
Emboozi bwesize zenyera. Tuliwa Aisha Furniture ono mama waffe. Alina namanyi SBF abalongo abazaala bati abantu gamba muba n'amaanyi abazaala abalongo. Fawa ajja kubuulira. Mwe abazaala abalongo mubeera n'amaanyi. SBF omusajja yankuula taxi. Sokole. Kamuma lukuoli. Omusajja yankuula kufuuyira takostandi. Omusajja yankuula era Abitex oba singa yaliwo ebiseera ebyo. Nandigambye Abitex yatugenda omanjizeeko. Yakula taxi ate. Yajinkuula nanjiya nenjimugulira empya ttuku. So fe batukola ki? Temulina bukodyo. Sikulangayo yadde essimu. Omusajja ng'anaakukuula takuwa tayimu keya yokka. Kumakya n'olweggula abeera kubuuzaako buli kaseera ajula nakunaaza bigere ne kanika akakwoleza. Nagazaako okukula Naalongo nakati akyazimanja. Eze bankuula. Naguno kwaka. Wamufuna oti? Wamufuna oti? Namufuna bufunye era ng'abantu bwe beefuna. Munange n'akuula takisi. Bwe yamala okufuna takisi teyanteeka na mu blacklist. Ate n'ebintu yampa. Teyakukombya. Wa Abitex jangu tubanja ebintu amafina yo tomubanja. So kyatwala bbanga ki? Wamma bakyala munanga abali eyo. Omusajja wakiringa afomulaba ali kusawa esebayo kwe kumuwa sente naye nze wentukidde emyaka 5. Temuwa bannange bakadama temuwa basajja sente asajja batukuula dda ne batumalamu. Temuwa bannange ezo omusajja yankuula taxi. Kigege mpya tuko biseera bya kigege. Kyatwala bbanga ki? Achoza ndowooza omusajja oyo ndowooza emyezi ng'etaano ng'amaze okunzijjaku. Atamanya amagezi ge yankolera. Serebe nali nkyali muwala kye yakola. Yanzijjawo yansanga nampangisiza ennyumba ey'ebbeeyi nanteekako obwongo baani yamubalira. Nangamba kati tukole taxi tugule taxi eno nkole tumale tugenda kuweza taxi nga 20 nga nsiriwala ye gwe nakwasa ne ssente anti yabimanyi. Nagenda mu bondi naddamu mulaba nekikuluma kiyinza obutannoma atoka ndina yitu teyakuwa ate nga yakupangisiza ennyumba nti nze bwe gutamala kuwera mwaka kuva dda no yandinzibye bibi obuzibu bwali bubwo golaki walitomuwa anti nga tukyamala ku kwetegeera tobimanyi ebyo mupangisize mukoze biki simanyi nabimukwatako sijja kulimba mutumireko sijja mutumira mutumire tumulage nti tekyakuluma kyannuma kyo baaba kubanga ebiseera ebyo gwomanyi omuntu nga tonaba kuzimba nnyumba n'okwata miliyoni 400 nga tojjadde oggula akapoloti kigege zaali nga kamunye ebiseera ebyo nandi wa myaka 3 era wali mu ntebe muno guno gwe mulimu we nava mu bwawusigaalo nampeza emyaka 14 nezira mu furniture paka kati emirimu ebiri gye naakakola obwawusigaalo ne furniture. Tuli wa Aisha Furniture twamukwiterako kwa nemboze netunyumira nnyo tubasuuza tujja kubanga tumuzza olunaku lwayo tugenza okujja ng'ate entebe yayongera mu tugenda gena entebe nnyingi zidayiningi mufunye n'ekirabo kya tweyanzizza nnyo Aisha Furniture okubeera nga mama waffe eno n'omwana wa Fiina gyaggisanga. Enamba z'essimu enamba y'essimu eri 0705 Kagamwemu 94 0 0705 Kagamwemu 94 0 ekipande kiriko nti Nabisunsa Girls kukye Nabisunsa opposite kitu era bw'ojja okigoba ogukigwe bw'olaba nti bw'oyimirira kukye Nabisunsa n'oga kigguka mu dduuka ki waggulu era olabako Aisha Furniture naye wabaawo abayaaye bw'otokuba ssimu kabeere faawo oyo awaayo omuntu omulala n'agamba oyo yakirina mulabye kabeere faawo yayinza okugamba maama wange kati atunze nnyo leka nange guno ngukube ewannebamutwaleeyo ku Georgina okakasa naye n'alayira abaana b'okufa n'alayira ku baana be abadde afunyizza akagalo manti wolayira ng'olayira bya bulimba ofunya akagalo booti tebikwata okakasa okalabye nze mulabye naye nga bamutwala ku Georgina
ne bamulya abulira gwakoowa naye kale oyo omwana namulabula aye bannange anti musoga bazibu mwana oyo mulabula nnyo nga abanyarwanda munnange ekikola kye naye musogo omusaayi gyeguli eyo mubajjajja naye nyina nekitabe bonna basogasamuleko waneno nenjuga akayakayimba aliyensikini kayimba kikitiririita ekyo kitiririita kiyikayika okakasa baamuli omwana abulira gwakoowa naye gwe youtuba gwe wakola bubi okulya omwana wange ye mikwano kyokka oyo mukwano gwange yamunsaba bwe yamunsaba nanga amumpe nemugamba muleme simugambe wakiri akuweeyo ku ssente ofune kyomwebaza naye okyala abali eyo omusajja muwe kumwebaza byakuwadde so simuwafa nemugamba kati omwebaza ki abagira fofani owange nabo gyebali abagira nga kirwadde nga ye kirwadde kye kugaba nga yaga kugaba afe nga tukyali bato ng'ogamba leka mulyemu ndekaawo era twalyanga mulumu emyaka gyemwe gyanyumanga naye nti emyaka gyaffe gyanyuma nnyo naye ate kati nze ebiseera bye natandikiramu fasikati wange yanzija fire we yali enakivubo nga nayimba n'abaana b'eggayanza nalina emyaka 14 8 kati olaba nti ate ffe twatandikira ku sirimu oli yali akuula n'enviiri kyova olaba okulaba omuntu ow'emyaka 5 kati nga mulamu nga talina ku mpeke abasinga bali ku mpeke kuba ekiseera ekyo baba kyali kibi 14 nali mu bwawusigaala eyo nga nebbye ŋŋenze ku njukira bwobeera kati nze saasoma sitole yange wagiraba myaka 8 ne bangoba waka nentandika ensi kati egyo myaka naawe 14 ŋŋenze kulaba fire kati ono yakujja nga akukwanya kakati bwenva okulaba fire nzireeka gye nali nkola obwawusigaalo bangoba nfuna abawala babiri bantwala ewaabwe baŋŋamba jangu tusule ewaffe monyinaabwe nankwata nanfunyisa olubuto omaye olubuto dumanya nga lwa myezi 8 anti ze embuto tezirina kyezinkola myezi 8 olwo noonya gye nasula sajja yaŋŋamba gwoli mula ne bagamba yenze nga mujjukiza nabujjukiza siliva mwana wange oyo yandibaddewo kati bwe mmala okumuzaala ŋŋenda ku kyuma ky'emmwanyi era gye nali n'olubuto kuba eri bangobayo olw'olubuto mu kyuma ky'emmwanyi eyo bangobayo nti akaana emmwanyi zijja kakuba nga sina gye nzira nenzirayo gye nazaala omwana ne bamunzijjako nenzira eno ku kyuma ky'emmwanyi okuddayo ŋŋende ndabe ku mwana nga baŋŋamba yafa munda gamalaalo nti twamuziika palisa ffe tetumanyi nayo simanyi oba ddala yali yafa naye singa kuba ennanga gye nanze singa yaliyo omwana baali bamuyita bbala mu mugaata bannanga bamanyi ku bya bbala mu mugaata basenga ne batata wakiri muntu wale ku malaalo mundabamu ennamba yange eri 0705 614 03 baali bagwere kale enkula yange yo baava kati olaba embeera eyo katonda njagala saakwatibwa sirimu kubanga ekiseera ekyo mwali temunnazaalibwa mweyagala naaliwa ekiseera ekyo ate ng'osobola ku sirimu oli omuyitirivu neyibawo enviiri zikulukutoona obusolo babugyeko babuziise sirimu yakutulanga bitundu baziika kitundu kakutuka embeera yali yantiisa ffe ate ab'emirembe giri edda ndowooza bali myaka nga 7 bebeeyagala naye ffe sirimu nga bwannange nga twalinga tuli mwenda sweri yali mu bibanda ebwayisi oli ali kundiri ono omutunuulira tewali ddagala ate ebiseera ebyo nga abalwadde basirimu bamanyika gundi mulwadde gundi newobanga oli akutiisa wabanko gwogenda okwagala ne bakutiisa ega embeera yali yabunkenkenyatekanaawe byabulimbananga oli sirimu yali mukambwe enviiri nga zikuvaako nezimanyuka ebitundu bikutukako ne bigwa wali kati okutya kwali kw'amaanyi nnyo kyova olaba bali myaka gyaffe abasinga bali ku ddagala lwakuba omuntu aba taswa kugamba era mbasanga nnyo bwe twakula abatono abasinga ffe bakaawonawo kyova olaba omulembe ogusinga gw'abavubuka baafa nnyo era okusanga ow'emyaka 5 batono nze bonna mu bwayise be twabanga nabo mwe navubukira bonna banaye bw'osanga omuntu akwekanga okyaliyo waliwo eyasanga nenatya n'okutya nali mpakinze emmotoka ngenda opposite bwe nti ngenda okusala ekkubo nanga naye mba okyali mulaba naye yankanga naye
nawe bannange omanyi omuntu okwekanga oloza kiki ekyatamuzanga siriimu ennyo tewalinga ddagala kati abantu basiiga kitono olw'eddagala omuntu nga tali ku ddagala asiiga nnyo kati era abasigalamu balina omusaayi ng'ogwange abasigalamu nga tali ku ddagala mu biseera ebyo alina okuba nga alina omusaayi kati nze nyina emikisa 18 ku 10 ekwatibwa siriimu nyina o negative badokita baŋŋamba kuba nayinako omusajja nga mulwadde namwagala mutegedde mulwadde naye ng'abasajja bantamye sokoleke wadeetinga omusajja nga netugenda kwebeneza ne batukebera naye engeri gye mmala omwaka mulamba nga mbutufu uyu musajja gwe nalinga noonya neweewaayo ne ŋŋamba osanga ono yatajja nakundeka kamwa oyo ye yanzijja ne ku basajja mu nsonga ziri mwakozesanga tewali kati okumanya laavu nzibu nga ffe nga njagala nange obulwadde bunkwate munnange endabanga amubo watumire babiri eddagala SB4 nanoonya siriimu wali onoonyeza nga gwe wanoonya omwana siriimu yagaana dokita kwekuŋŋamba naŋaagwe okyamunoonya emikisa olina 18 ku 10 olwo twebuuza waliwo eddwaliro eriri ensambya opposite n'ensambya eri eryabalwadde oba maaza biki eriri opposite n'eri ensambya eryo eryabalwadde bukolonga gye tugenda kati ngamba buuza naye lwaki nze bwenkebera ndimula myaka 5 sikwatibwa siriimu naye bannaye mukirabanga ekyobusiru naye laavu nga wayagadde naye bangamba nti naye ndi salongo onoŋŋumira bangamba nti ensonga ezo wamugenda mukwano nga nawe obwagazi buli waggulu awo ndi kabaka mu ebyo ensonga tukulane bangamba nti ensonga ezo ogenda mukwano n'omuntu ng'omwagala mbonaawe wali akaseerezi twasooka ne tugamba ati kati akaseerezi katukaleke tulabe ti siriimu ankwata bannange mulabanga ebyokusaaga nanoonya siriimu yagaana myaka 5 naye omusajja oba yatya n'agamba ono omukazi ndi mutunulako ntya nga mukwasiza obulwadde oba kuba abantu bange bayogeranga bingi musajja bwe yagenda okukola teyadda naguno gwaka yeyansinga n'okuntamya abasajja naye nga olaba gwe nawo obulamu bwange kati buba kubanga bwankwata olaba siriimu singa sigenkaaba genkova sandifudde naawe ebintu bya myaka 10 emabega nga nfaaki siriimu w'ennaku zino akyatta ow'ebiseera biri wali toyinza mwetantala yali atiisa bino bya myaka 10 emabega wano 18 bya nnaku zino walina omutima nze ne kaakati omusajja wange nga mwagadde omuntu nga ayina ebisinga siriimu tantiisa emyaka 45 nfa bukadde kati nebwe siriimu atiika omuntu wange ekugambye nga mwagala bulungi ate saagala gwesikebeza nze bw'aba omuntu amira bulungi eddagala kati nga ffe abalina zingambye nyina emikisa 18 ku 10 kizibu nze mweweera eddagala lyange mu budde ng'akyanyirira bulungi si bano nti aweddeyo so omuntu wange mweyagalira nze ne wenkwira buwulizi nti munnange oyo ali ku ddagala nze ne gwenkozeseeko ekyomukyala amuyina nze sibaboola sibalinaako na buzibu nze no si kuboola naye like otya napetayiti yennyini esibifonanga bwe nayogeranga naye nga wafunye gwoyagala obulungi bwoti nga wafunye gwoyagala muganange nange bwe nayogera wano waaliwo omuwala omusajja yamuwasa nga ategedde nti mulwadde wa siriimu n'amuwasa namuzaalamu n'abaana babiri ye ekyomukisa omubi siriimu yamukwata naye nenga ndaba kive munnange raavu nga wamwagadde ng'olaba yalina bye wanoonya edda mu mukazi nga musoose wano okudeetinga ekintu ekyo wotakisobolera ng'omulabye ero ne bagenda babakebera naye nga ffe abalwawo nti mmala mwaka obadde n'omuntu okumala omwaka ogaye kati tugende mu kikolwa tugende batukebere ng'olaba akuyingidde buli kimu wanjawulo omwagala omala mwaka nga todeetinze nga segasena batugamba nti emyaka 45 mbu speed ya waggulu okwagala 6 eba ya waggulu nnyo kisinzira gambye nze seebaka na muntu nga tetumaze mwaka nga tudeetinga kizibu mba njagala muyiga njige sex omuntu nga mumaze okubeera ab'omukwana anyuma nnyo muba temweti mba njagala ate nga tusulako naffenna mbeera tugenda naawe autu naye nga wali ebirala byonna tweromansinga nga wali tetutuuka kuba mba nkwagala
tukuze mukoze mutya tukuze emyaka Lwaki? tugamba otulimba wallahi mugenda out tata omusajja gwe nazaala kati nonze kankunyumize kino omusajja gwe nazaalamu abaana ababiri abasembayo gwe nazaalamu abaana abasembayo ababiri nakimugamba ne mugamba nokisobola era bangi tulemagana tula myaka 5 abasajja be nakagala tebasobola tebawera kati n'omusajja ategeresi bifo kwomulabira zo tata w'abaana bange namugamba mwaka onoogusobola nti ye tubatuuka myezi 6 nankwata nayagala okunkwata bw'ayagala okunkwata kuba twali tusize naye ate enkubange etonye omanyi bwe namugamba emyezi 6 gifudde kati tutandike buto era yamala omwaka gumu n'emyezi 6 kati tulina abaana abalenzi kisinziira ojja kugwa ku mwana ng'amake bayita romance omusiko ngambe jangu nfa kati nnoze kankubuulire kino mulimu abantu abamatira mu romance yenze nga romance ekumala okukumalira ebizibu nga kiggwa kati nze kiggwa ne mumatira kyogamba mwana wakuba bulungi romance osobola okwambuka olusozi paka waggulu era nze bwenkola kati olwo ekyo kyakola ewabba kuli ku bitaala awoza wekiggwera olowooza kiba kyolusozi luvunuse womalwanewabba kuli ku bitaala ate kati ewabba kuli ku bitaala nze olusozi awo weruggwera olwange wamalisaba mwewabba kuli ku bitaala mwewabba kuli ku nze ekyo kinkyayo omuntu nga tagenze wabba kuli ku bitaala sikuddira olaba mukazi kugambye awo sikuddira nze nagamba omuntu ng'atomerwa n'endiga nsobola okubeera naye kasaba ng'amanye wabba kuli ku bitaala nze wekugaye wabba kuli ku bitaala nze wewantuusa ku kasozi genda wuma lwakuyigirizeewo genda wabona mugentwale wabba kuli ku bitaala ojakola okubiraba gezaako naye nalonga bwali bubi bwabange wabba kuli ono tamanyiyo nze siba emigugu ogende wamme wabba kuli obwo bwe bulamu obusembayo katonda wange anti yali tetunaba kutuukawo olowooza ebintu ebyo biriko emyaka kati nze nyina mukwano gwange wa myaka 7 naye yagawe wabba kuli we batamutwalayo mukazi mu abaana be be balina jangu faawo mbulire kyo ŋŋamba ayina bbaawe wa myaka 5 twenkana jangu mbulire jafaawo bakulabe anti kiri kiti ambulira akole 3 ne ero era eri mu mbeera nnungi ojja mu kamera nti eno kamera bagenda kulaba tuula ofaawu jangu uko wano kale ojja kugenda ku YouTube otekemu Aisha Furniture wesi before oba omulaba jangu wano faawu ati ayagala tuwagira kubulako emitwalo 2 ono ye faawu gwe mulago bagaye mubamutwala ku Jojina faawu bakutwala ku Jojina simanyi nayo Jojina simanyi nawe naye gwe YouTube yatwala muwala wange ku Jojina njagala nte bananga bwe sibaawo muwala wange gwe batwala ku Jojina yabeerawo munoonyeza musajja ng'ayina ente 10 temumunsaba bakasitoma abali eyo temunsaba faawu nga temunguzeeko bamanyi okunga njagala kifaawu ekyo
sawa bakasitoma fa kyokungulako ebintu sebo bannange muyina okugula entebe n'ensanyuka n'ekitanda ne dining agula items esatu muwerako faawo gende wa customer agende wa kasoka agende wa customer nti soka go agende wa customer ate ate customer jatugendako agenda abalika oyagamba ayina ennyonyogeze mbu wamunyonyogera yangamba wamunyonyogera mbu aseka nnyo n'agatta amagulu era mukyala wennyonyogeze tugeze nga wano ali umolonga akulaze wagira bwati nga oli wanga wanene almai no kumbatu wagira bwati nyonyoze nezumukwata ono umalo anokugura mukatuni bwali era n'oyo bwali oyo muwala wange bwali gatomulaba bwatiribita obuveera abuteeka ku mifaliso nga ndaba enkya neggulo zinagana amalibu ne gakutuka n'ateekako amalala asooka omuleke kasi ojja mujja kumulamwa negwe okimanyi nti eddakiika tugenda zimala nga tetulaze bintu bingi tulina okulaga ddali ngaawo nkutuuse ba youtube mwagala ebyo naawe olinga oligogamba eyatwala ebyo ku jojinamu omutuuka ku ebyo ensajja twalina situlesize kati ate faawu kirabika wamma bw'ati ampita emabega bw'ati munaye ampita emabega amugamba n'omubuulirira nti omukazi tamala gagenda atyo omukazi tamala gagenda atyo naye wa anti omugamba nti omuzigo toguliranya sigiri naye bannange bakuuma obuntu bulamu kubanze nnyina we nabateeka ne bandaga ti si bye baliko baali tebaagala ntegeere baganze sirya bintu wamma ati n'ekikuba ekyambuka enabisunsa bannange nnyina buli fanica yenna kasitaaba ng'akolebwa muti bannange nnyina buli fanica yenna okuva ku kameeza mpaka ku kisembayo meeza dining bitanda sideboard odrop nkola amafumbiro amalungi nzije buli fanica yenna kasita ba coffee kintu kyonna nga kikolebwa muti nkikola amazima kirensinga okuba nago kubage gankuza ze neekuza abazadde bankuzaako mpaka myaka 8 gyokka nakoma okuba ku bazadde myaka 8 paka wano nakulira mu bantu okutuuka ku buwanguzi bwennina mazima go abali ebweru nekyandeeta mu kamera abantu bemutumanga babaawula entebe eba ya bukadde 5 naga lisiti giteekeko obukadde 10 oli webweru abebweru wetuukira ku Aisha Furniture yennyini wetuukira kubira essimu omngambe mpereze ebifaananyi mbikuweereza olonde mu kyoyagala era bwe kiba ekibisi kikuwa kuba mba njagala otukokiramambule ku ntebe wano zetulina tulambule ku siwano wokka we tuli awangi kalina fulo namba waggulu ne wansi lwakuba wano wewala girikika bannange mujje mu inbox muweereze mujje mu inbox mbaweereze ebifaananyi osasulako ne wamala emyaka 5 ng'osasula nga bwenkuweereza lisiti bw'osindika ku sendwave nga nze bwenkusindikira lisiti entebe ekintu bwe kiggwayo ng'ondagirira gye tukitwala atuwadde ekirabo amafuna mwadde ekirabo nemagala yamuwa entebe nkyabawa nemagala waliwo ka question mark leka naawe zo si ze figa zange njagala figa ezitwalibwa ku buku ze saagala munene ndi munene omulabyewa naawe abo baneiba nozogezi wa neiba kyobadde olaba naye bannange faawo maganda ku kasitoma va ku ssimu naawe amutumye eki tetubuzaabuza mboozi yamagala yasanyuka wamuwa entebe magala munywanyi wa nesb gundi ani sabazonto nemuwa akameeza naye saamuwanga kana kama amafiina kano ka vip magala ye atya
muganda mukwano gwange magala munene nnyo ate mumpi kyekimujjamu nesinga te singa ali mu kiro nga nkoma ku 8 oyo naye munene mu ssebo nze njagalira ddala obutini obutamenye okuva anti ekiro kokoma ku 8 n'emyaka kuva ku 5 mpaka ku 7 buno bwana buto nedda nze siri mulya buto nva ku 5 era nze nsooka kusaba gundi yo nanga muntu yo kankuweeya ate gwe era nenkubuuza ogende wa bakuli ebyo byonna bibuuzo byange bannanga abakwana nze ndi muntu walwali wojja mu inbox yange nkubulokingirawo era mundabi koyogeza ekigambo ekyo ne bwoba osaaga nkubulokingirawo teri bintu byakukwana nedda bwoba oyagala olina okungulako ebintu ebiweza obukadde 100 kyekisooka awo yogera byoyagala awo nawe muwa obukwakulizo awo nga nkugamba leeta nanga muntu ndaba emyaka gyo kirozo tugende ku minzaani kyova olaba nabivaako oluguudo lwagundi alukwata olw'ebbakuli kyova olaba nabivaako ani anagumiikiriza ebyo nakakati soka womisinga gundi eyo ate nga oyagala okugendako bakutwaleko ebbakuli nga totolina kutwala oba okikulu nga manye ekyokukola mu maduuka tolaba nga ngenda muduuka nga neegulirayo wange era amaduuka batukola bulungi ate olaba na sayizi eriwa gyogula fe tukyali kumwe babitundawa ate bwoli musajja gwegenda ku intaneti osaakinge gwegenda kutoyina simu gwe saakinga naawe osobola okwegulirayo omukazi wo tukyali ku ebyo mu firimu mu ebiri bayizawo ne Jojo Taylor yali 24 naye kati ndowooza yabivaako naye bizinesi eyo yagikolako eyo sige naye bizinesi eyo yagikolako naye era ndowooza njikole bayitirivu sentambula nwange mu nsawo atagenda kunkiitinga kati omunsawo owange najawata wenjagalira nga mpakinga emmotoka nga kiggwa lwakuba oyo tagenda ku bitaala ama kwasibifo kwetuli esibifo mutuuse esibifo alinga saaba zooto baagala emboozi eyo nze mpulira bipya esibifo munywanyi wange saaba zooto okutumiddeko omuyaga gujja kukogo gwa kaseera buseera mukama agusse naye olaba fe abasajja ekitukuza byebyo nti ofunako ku shida bwezi tongeza saaba zooto ogwo omuyaga gubaawo sitaani olwo aba afuukudde enfuufu naye kasita biggwa bannange success ebyo biba biranga bugagga ffenna twabifuna saaba zonto obaka bansobola okukuwa nti mirimu gyaffe ne batuwangala nabo buli omu aba alina kyakulowooleza buli omu aba alina ekigendeokuba ne Aisha wuuno nga museka naye nga ku mutima solengo kano singa nkakutwalako egundi naye munnange eyo sayini ey'obugagga eyo ye sayini ekutwala mu bugagga ffenna twabituukamu ndejja kugwa munywanyi wange beera mugumu be strong onjogeza n'oluzungu lw'essaasoma tugenda kubanga tulambulako emboozi mpaavu nnyo ey'olambule bambi saaba zooto mwagala nnyo ye youtube amanyi neeko ewange ne mu kisenge okakasa mukwano gwange sikatibbawange mukwano gwange nnyo mwagala nnyo kale mwagala ye si mukwano gwange nti naye ku mutima gwange mwagala mukwano okumanya mukwano gwange nabino bewagula imanyi si mu kisenge nti nze ekisenge kyange by the way kiringa ddiiro nateekamu entebe abagenyi bange bajja kati nga gwe serebu nga wakyadde wange abawulutakulaba alabe si bife waisha kisenge mulimu entebe nga tunyumiza eyo n'abantu abalala tetubaayo babiri ne faawu ng'oyo n'abalala kuba faawu abeera nnyo ewange atutuula eyo weekend mukola tewali bwe tutakola naye ngira ne tugenda ewange ne tunyumya ne faawu mukwano gwange nnyo kiraba nti nno muwala wange naye mukwano gwange tunyumya ebyekikyala nga tulinga abali mu myaka gye gimu naye alina gundi naye alina muduka bamugulirayo awo ye munnaye engeri gy'atalina bukwakkulizo
omulabye ebintu bigwo ngambye ne Georgina naye nze obukwakulizo nze abasajja banziruka gwe muganda gamunanga muntu agamba oli musirikale oyagala kumanya binkwatako ate tugende ku musaayi ate emyaka tugende ku minzaani bakupime abasajja bakuddukaga olina kyenyo ku minzaani bakupima kilo zalina ate kumala mwaka ate kumala mwaka ogwo mwaka ate gwo baaba oli agamba sinikira muli ebinyo kati nze neegulira owange kati ate oliye kiggwanga muto obulamu bwe bukyatambula naye kati ffe tuba tukene bizinesi kati nze mbeera ku simu ne bakaso wange mpaka ku makya mpaka ku makya ate engeri gyenkolegana n'ab'ebweru mpaka ku makya musajja kigwona olekanyiza essimu mpaka ku makya waliwo lwemaninaku bbiri nga sebase kati nga sizoni eno ya Desemba gye tugenda n'osuula ku b'ebweru ate abaawana enkeera ne bakutandikako bwotyo anyway kwesi before tutambule mutulambule munaye bw'obeera ow'amazima mu Uganda muno kasita obeera ow'amazima bwe bugagga obusinga nungi eno tutandikire ku eno tubalambuze ku eno entebe yennyini tubalambuze eno sikamu eno twagituuma yikirayino etavaayo eno eriko wane wagenda bw'oba olina essimu ng'eno wooteeka oba ebisumuluzo waliwo tukuliko n'akameeza eri 7 seater n'akameeza kaako naye bw'oyagala otwalako zoyagala oba 5 seater oba 3 seater oba 2 seater kyoyagala ffe kye tukuwaako neeri mu gure kala waliwo abasiga ebisenge bya kala bweti ebeera egendera kate nze bw'ojja nkubuuza kisenge kyo kifaanana kitya omwami woba mukyala wo munene kuba waliwo entebe kati ng'eno gye tutuddemu zezaabo twazikolera banene yo tekka kala nkubuuza eddiiro lyo ligendamu abaana nenkuwa kala ezitaguba kuba waliwo kala kati eyo y'abaana mwe tubadde tutudde naye waliwo kala gy'otayinza kuwa baana ng'ejja kuguba era nkubuuza eddiiro lyo obwabbize bwalyo buli butya ate ekirala nze ne bwe mba nkuweereza ebifaananyi kugamba eno tejja kukolera ojja kunkyawa kuba nnyina erinnya ery'okufiirwa nkoze erinnya lyange lyerintuusizza we ndina amazima ebintu ebyo bibiri mbikuuma nnyo kuba bwe bugagga bwange saasoma saafuna musajja nti yampa kapito oba muzadde nti yono eyankuza naye amazima kyekino erinnya lyange lyenkoze mu mazima era nze abantu ebambuuza tubuulire wakikola otya okufuna sente nti mazima kuba mu Uganda ab'amazima batono bw'oba oba ow'amazima ogaggawala tudde ku eno tudde ku eno kati eno bw'oba oyina abaana eno ekola bulungi nnyo eno bw'oba oyina abaana ekola bulungi gatugjewo amazzi tuleme obbalangira akalango tebaakusasudde eno bw'oba oyina abaana zino zez'abaana ate eno y'abaana ate nga nnungi eno bagiyita sicheya erina kasikaleeta saa katono kati era nkubuuza oli muwanvu oli mumpi kyoyagala kyonna kyotwala kati omuntu omumpi nga Muzeeyi Magala eno si cheya kubanga bw'anaatuulaera kiraba tuba naye mugati Muzeeyi Magala g'omumpi era kirajja tuli naye nga muganga omumpi otuulamu eno kaakati omumpi nga Muzeeyi Magala atuulamu eno nkugamba era bw'obeera ebweru nkubuuza muli bawanvu muli bampi kuba kati eno omumpi atuula muno omuwanvu n'atuula muno kati ekitegeeza namukwano gwe ngambita saani saani.ug atali shaani ono yatutuusaako ekizibu wagondi wasabazonto ate manyi oyo eyajja vidiyo zange ku YouTube mbadde ngamba oyo tetumwogera olwamita saani.ug weyo Dubai naye mumpi alinganga weekend mumpi alinga obulamu bw'ensi eno yeetaaga eno bakuvumya ezo sikuvuma so eyo eyaggule nga mwagifunzizza nnyo faawu jangu tusikiremu jasike mu ggulu eno bakulabe kubanga Georgina sigisiibi faawu kamale wano mbuulire ogenda otya mu Georgina n'otantwala sikamu wamate faawu faawu ono salo nga abalongo bajja kwokya toleeta akoze bwati nga ekiwala kyange kino bwe munsanyusa alinsanyusa gwe ndikiwa kiri kino baga mutandisa okitwala ate nasinakigaba kati waliwo eno ggula ekkala
naye omuzeeyi Magala omumpi emukolera munywanyi wange muzeeyi Magala akutumiddeko nnyo ndigwa naawe nkusabye abakuvuma mukama abakube balaayi bafe bubi terasobola kuvuma muzeeyi Magala baganda wange naye nze muwagalako ekintu Magala ye mukono gwange nnyo naye ate kati n'abaaki lwaki tomukyalirako ebunyaaka mukyalirako lwakuba ndudde ajja omukyalireko nejjo twabadde naye yagenda n'agamba twatuba nnyo naye ne tugenda ku kimere ku tukke ne tunyumya naye abantu bamwagala gye yagenda n'agamba nti omusomesa alikuba omwana we nti asembye ali mulaba kubanga ye awa school fees kusomesa mwana we ayite n'asosola omusomesa asomesa omwana we ayite kati ate tamwe eggwako etya ate omuleetera ripooti etamu omwana asembye nga ate sente zange nzikuwa osomesa omwana kisinziira ku bwongo bwa muntu oyokuba yalina amagezi mangi tuteno SBF ajja kunjogeza amala gambe tujja kudda ku paati tu kano ku kalungi ebbeeyi yakuteesa kika kyentebe weekiri nezireeta eno bagiyita benzi yentebe efaawu yagituuma benzi yentebe esinga okuba comfort mu ntebe zonna comfortable oba bwe kiri oluzungu ndwewala sinaga kuba mbogo saafuna mukisa abazadde abange baali bagayaavu tebaali bazadde nga nze asomesezza eno benzi eno ogituulamu wamma ne weerabira ensi eno nina mukwano gwange bakamukwatira muntebe emirundi ebiri bakamukwatira wa muntebe umusi mukazi musajja mukwano gwange Kungu ababiri kirayika ate baba bakutte gwe lwaki mu ntebe oba ononyeeyo iringa ogambe nti ono ekyasinza okuba comfortable kaakati ye ate neekola byonna bw'oba oyina ekyana kyo tutawaana kukitwala buliri kiteeke wano kituule wano emirimu gitambule olaba wano weetudde wano kiggwa kiggwanga wano nkugambye kiggwanga kiggwanga tetujja kumansa ntu nga abakulu bakitegedde ate zino entebe za leather teziina buzibu nawaba omuntu nga efaawo ayitako embalala eyayita embalala teziina buzibu simulako buzibu eno benzi faawu yazituuma amannya alaba katambi kano singa olabamu entebe neekusanyusa ng'onkontakitinga nga tuteesa kati olaba eri gye tubaddemu eya kuriimu ono ye bulawuni yayo abatasobola kuriimu abayina abaana abayina abaana SBF gwayo esaalongo wano obakuliza muganda wange ng'okiwuliddemu nze siyina mutendera gw'abaana gundyako ssente kabeere ku yunivasite nga bubebi naddala ng'oyagala omwana waabeere bulungi kebe yunivasite tentwalako ssente kwenkana bebi z'abaana bange oba lwakuba nazaala bakikadde nyina ow'ekkumi n'ow'ekkumi n'ena kati abo baali ezange baabo nga ngenda mu supermarket ne ngamba dipatimenti y'abaana eriwa nga njulu bimalawo byonna nze mbagulira amata g'abaana ate abange banywanga SMK nalo nga yinza okuba naye aganywako naye gwe abaana tubawe anti kizibu ki omwana myaka 10 aba ameza amabeere ne mu period aba agenze bw'aba omulenzi buli kyoyo aba kirina ku mubiri kyekiri ku bange bw'aba 14 wange akwana abakazi anti obusimu era kubagana n'abakazi towa mwana bannange bakasoma banga abali eyo mubi omwana myaka 10 aba buli kimu kikuze waba mulenzi nga buli kimu ati nze nagaba wanga mpaka myaka 3 kugambe wange wa 14 naye abakazi tugobagana bugobaganye na baba wala omwana w'omulenzi naye emyaka 10 nga buli kimu kimu omukulu kyayina nga n'eddoboozi likyuse bw'aba omuwala wa sisita wange ng'agenze mu period y'amezi amabeere myaka 10 omulenzi nga ebyenkoko bimeze buli kimu yasookana nga abatusabye kyeva ku ssomero konze gw'olimba namala mukebera nga mmanyi nti oba alabira ku banne eyo yikirayina evaayo nga bwe mugiraba oleka nkunyigire switch awo yeetooloola abayina abalwadde omuteeka muno abayina abalwadde be bateeka kawolo bakayita kyaweru kyeya
entebe yiyo yetololera bwetololeza omwo eno kati olaba eno Grand Faza eno Grand Faza ziri milioni 225 yegenderako emmeeza gye mpaddemu amafiina ate eno eri nga mmeka ayo saagala kugyogera bbeeyi tujja kukanya zino kizinjogeza batono nnyo abazisobola ate bagiraba ne bakusumbuwa neri comfortable sana Muzeeyi Magala ogirabye bwegonda singa gye nawa Muzeeyi Magala twambuke kali waggulu twambuke waggulu Grand Faza ogibalaze Grand Faza waliwo Grand Faza eyo Grand Faza wow ezo ziri milioni 225 ekizinjogeza abantu oluusi bakutawanya n'omugamba zino z'abakyala b'Ebungereza zonna nnongule eno waliwo n'eri waggulu eri so positive zonna ngule madamu lekyo Grand Faza yo yiino omukyala ali mu nsi z'abazungu yagigula ne mukolera n'effumbiro ne mukolera oduroopu enzigi nkutumiddeko sideboard mukama akuwa omukisa madamu lekyo abakyala b'Ebungereza bampagidde olaba ne mu banka bafirizinga akawunti yange nga nyina okwenyonyolako sente enzijjawa abakyala b'Ebungereza namala balaga simu yange ngeri gye zijja nembalaga ne license kinaye essimu kuba buli kimu kwekiri risiti z'abakasitoma messages eziva ebweru yonna ne babisakinga naye nga tuli wa Aicha Furniture twambuke waggulu twandikiza display yonna ne waggulu ekipande ne bakiraba tugenda tutuukayo opposite ekikuba ekyambuka Nabisunsa sign post eriko Nabisunsa Girls wekiri buli kika kya furniture kyonna nkirina lwakuba oluusi byonna tusobola biraga ne tubimalayo olw'okuba nti biri mu kifo oluusi kyanjawulo HCB4 HCB4 media tugusesona tukyali mu maaso ate wetuzze wano twabagambye nti twabagambye nti wali wansi okka siwe wali naye neeno waliyo ate kati eno yo gye zizaalira lwakuba eri waliwe wali endagiriro ennungi ate eno tekuliiko bipande wansi ne waggulu kalina namba eriko wansi akatebe akalungi eno gye nawa Muzeeyi Magala SB4 bweti yeyagala eyo gye nawa Muzeeyi Magala era waliwo n'omukyala era yaŋŋambye empange ya Muzeeyi Magala mukyala nkutumiddeko eyasibye ku ntebe ya Muzeeyi Magala n'ogulirako n'ekitanda akameeza mu faliso oba n'ekirala kimala kutunda mu lisiiti ebimu n'embiraba kati waliwo eno eriko kino kulole watwajja walengayo zi sideboard ebimu kati biri eri sideboard bitanda bumeza eno okola oti kati Muzeeyi Magala omumpi alinnya kuno n'atakongojja eno kuliko footrest naye buli ntebe yonna oba ogyagalako footrest oba puufu abamu bagiyita puufu footrest oteekako amagulu n'olannama bakateekako byakulya byakunywa okunywa oyinza okuterezaako eccupa kuno tetererako ate ekira biyinza okuyika faawuki agenda omugambe sente azina za kashi oba mugamba akuwe sente tugenda kukolamu birala mugamba alete sente entebe ogiraba eno eri mix and match teekamuko kamaruuni waliwo kasitoma wange ekutumiddeko yagamba entebe eno tugukolere entebe eno tuteekemu n'obwa bbulu bulawuni asigaleyo bw'oba olina abaana eno ekola bulungi buno buvaamu buliko zipu bwozebwa n'obwoza n'obuzzaamu kala zino abayina abaana abaagala engoye nga temwagala maliba ekirungi ky'engoye ziwangaala naye amaliba gayonjeka naye tegawangaala era byonna mbambi bannyonnyola enamba y'essimu 0705 kagamwemu 9402 amazima genkulembeza buli youtuber yenna gwembuuza nti waliwo yali akompuleininze kati waliwo gwe nasooka okubeera naye emyaka emingi bamuyita Sozimo era umubuuza buli waliwo yali akompuleininze ti
sozima gwe nasooka nenzirako yakola bambi n'ekivulwawo mabega ffe twakimukolera abawagizi be agala nnyo mu advent oyo waliwo kana akatebe banaye nkenjagala kati nazimbye boys quarter z'abaana bange ziri ku kalina eri gye ggambye gye nazimba mu sente za Range Rover nenfuna agulako empanvu n'entono 2 ako nkatwalayo mu boys quarter emu ku z'abaana bange kumwana ow'obuwala mukulu ddala ni myaka 3 gwe naddamu okuzala okuva ku oli gwe ggambye ebbala mu mugaata mufumbo mufumbo obadde amuwasa Fawuli yatanawa kuba mufumbo banaye kana akatebe kalungi ate ne bwobeera bana abali mu apartment nga muli wafunda kana akatebe kagenda buli wamu mukalaba bannange kana akatebe mwandikanguyidde kalungi era nange ekegomba ye nenfuna akagula kentono 2 kuba sigenda kadda mukali expensive ate ababajja zino bantami mwaka mulambo obanje ababazzi frame zinera ziri bwezi nez'emiti mbasibye enkoye banaye abaana babba olaba baffe naye bakasitoma era kano bwenzitunda zino ez'emiti zino zitawaanya era singa nsigazaako piisi emu kuba bwezikota z'abaana bange zenateeka ku kalina balanga balenzi nabakolerayo enju naye enfunda abo oteekamu buli kimu olina okuteekamu nakatusiita kati ate nange zino zenneeyagaliza tudde ku eno waliwo kendayo wano kano ke kamu n'akawansi waliwo kali akali eri okuli eya taata ne maama waliwo kano Nije lwaki gwe ina kamera 2 abalanga bayinemu waliwo entebe eno eno eriko buno emu ya taata emu ya maama eno twakola n'abaana bana wala batuula eno ndi emu ya taata yanaalongo eno entebe eri ku sseero ngisaze ebbeeyi eruddewo eri ku sseero sente mwe nazimalira mwenji gye njitunda ajagala ngamba nti entebe eri ku sseero waliwo entebe ziri ku sseero waliwo ziba ku sseero eno mwanguwe eri ku sseero ziri 2 eziri ku sseero n'endala yino n'endala eri ku sseero yino naye eno eriko obuntu bubiri obwa yero mix and match eri seti bweti zibeera 7 seater beera empanvu entono 2 n'ey'ababiri nayo eri ku sseero bulungi tugende ku Grand Faza tumale tukkirire mu dining waliwo eno tusooke buli kika kya ntebe weekiri wano buli kika kya ntebe weekiri waliwo eno omukyala gyagula oli gwe ngambye eti aleete ssente atwala eno gwe ngambye eti aleete ssente gwe ngambye aleete ssente atwala eno iyo bagitutte eno bagitutte naye era waliyo piisi mu stowa emu okolayo emu nebeera wano endala nebeera mu stowa eno omukyala agiguze oli ow'omukitenje adde ku display wali egenze kweyagala waliwo eno tugiyita finger eriko ne footrest era finger eno kamada ajagala kamada mbweno ojagala ye kamada kozize sibaawula uli kamada nawumalu eno era eriko obutono akamaama ne taata finger eri finger yina kozi akafinga eno bagiyita era naye eriko footrest kwoteeka ebigere eriko footrest erimu ne buno obwa gorodi finger akati akamu kateeke muli kamuli kyokka noono gorodi yatunula eno kyokka bo bakavuunise nodda muno mufingayo kakati waliwo eno green edda nga aba UPC aba DP bakyayina amaanyi bebayagalanga kala zino naye kati green yafuuka yero era eno Benz eno ngule bannange resite ojono n'entebe yo yagigula n'agimalayo n'agitulekera lesite entebe yo yino nnungi ekikala ekirungi lesite entebe yo kozi eno Benz Grand Faza etudda ku Grand Faza decoration ye eno Grand Faza eriko nnyini yo
nyiniyo bamuyita Kevina. Madamu Kevina nkutumiddeko eriko n'emmeeza yaako. Kati bunaate Decoration tuziteeka kuno ku mukono. bulungi. Anyway, tuli ku SB4 Media tugusa ensonga leero twakyayiddeko Aisha Furniture. Banda wano opposite n'ekikuba ekyambuka ennabisunsa w'omusanga alina buli kika kya furniture yenna mulina entebe mameeza sideboard buli kimu kyolowoozaako ekya furniture mpozi kofini zo zezikola tazikola katukkirire wansi wali zi dining tukkirire wansi naye nga mulimu gw'amaanyi luli ensebe zetwasangawo ku luli abantu bazigula dda. Tuli ku SB4 tukyeyongera ku SB4 ate nawanera njagala kubalaga dining kati wano wetutuuse wewali dining wewali TV stands banaye munkenderezeko ku maloboozi bambi buli kimu aba tewakaali wano no dining kuntebe eri oba osobola obbiraga ne babiraba ne bifaanagana ye entebe efaana ogula entebe n'ogulyako dining nga bifaanagana entebe yiyo efaanana ne dining nga mwebale kukola faawo nno wuyo aleeta bakasoma abalala bika oba anoonyanza simanyi anansangayo okwesigama noweesigama oli akyakwata eri ogiraba eno oyagala okwesigama ng'ogira kano bw'okagala bw'okoba okwesigama ng'okassa gira ng'okayimiriza waliwo neeno UK abalala baziyita ero eriko ne seefu ku SB4 Media tugusa ensonga bwe tutuukidde wano nga walayi tubalaze byonna ate bwe tubalazeko byebitono sideboard ezibalaze wardrobe tetuzibalaze buli kimu wano ku Aisha Furniture weekiri ebbanda osobola okujja n'omuwagirako mukwano gwaffe nnyo ate nga tumwesiga osobola okubeera ng'ojja abanadala bakibanja mpola osobola okubeera nga gyonna yonna gy'oli noga nti neetaaga entebe eyo gyayo mu kavidiyo kano nosasulako mpola mpola paka wogimalayo ate nga bagambye nti waliwo promotion eriko nti wonna wonna woogulira entebe wonna wonna wooli weekutuukirako delivery ya bwereere ku Aisha Furniture. Feka tukwebaze okubeera nga oli muntu w'abantu nange kaakati njagala okwebaza bakasoma bange bannange okumpagira mumpagidde abakyala b'ebweru baaba munninjisizza amadaala ate muntipinga ne mumpayo $10 aliwo omukyala eyakampa ebibiri nga nebaza amazima natwala ekitanda kye Fort Portro n'omufaliso ku birthday ya taata we bannange mujje mumpagira amazima gensinga okuba nago ne bwe nkuguza ekintu ne kibaako kye kibadde nzijayo bwe kiba kirina kye kibadde ne nkuwaamu ekirala oba ne nkikola bwe kiba nga kikoleka kirama muyina entebe zino ze mwagula ku bantu abalalalala muzireete mwongereko ssente mufune entebe zitegeerekeka ekirala omuntu bw'obanga oyagala okukukolera amafumbiro ezigi odropu buli kimu nnyina buli bintu byonna sobola biraga mu kamera ng'odropu sideboard byonna sibiraze buli byonna furniture yenna samulala simulaze kati nga dining zino ezawudde eza bulijjo nazo nzirina buli kintu bana sirina bya bbeeyi byokka abamu batya bakadamba bange n'ebyesente totono mbina lwakuba tulaga bya bbeeyi kubanga bye bitunda naye nga kasitoma bange mujje mu inbox mbaweereze buli furniture yenna bw'omala omulaba ng'aweereza ssente nga nkuterekera ekintu kakibe emyaka emeka gwe oyinza oganze bintu byange binterekere mpaka lwe ndiva ku kyeyo tubiteekako obuveera ntubiteeka mu sitoowa bibeera seefu oweereza ssente nga bwe nkusindikira lisiiti nondagirira bw'oba oyagala bigenda ondagirira gye kigenda kati waliwo promotion ya transport mutwalire abantu bamwe ab'omubyalo entebe muzimba ennyumba ennungi ne muteekamu obutebe obubi nze nja zituusaayo bulungi oŋŋamba nti kwata entebe eno ngyetegereze
ginsindikire enjirabe ya sente meka ne tuteesa ogenda okudda ng'era yeeyo bwefaanana nga bwe nagikulaga bwebaako kyebadde ngamba eno saagiraba bulungi gino nompeemu endala sikugamba nti ate nnyongeraayo ssente nedda naye abantu bemutuma babaawula waliwo ne bemutuma waliwo betusanga eka ne bagamba eno bakuseera yakakadde nga kumba ayagala onzijemu obwesige ye omuwe akwawule abantu ba Uganda tebaagala bantu kukolegana na muntu w'amazima kuba baba babaawula yawula dda nze najja kubataasa ku bintu bya furniture byonna ebintu bya furniture munneesige sigenda kubayiwa era ebbanga lyembimazemu sirina kasoma yali akompuleyininze ennamba y'essimu eri 0705 kagamwemu 94 opposite n'ekyennabisunsa ate bw'otuukawo nkubira kubanga ababuzaabuza bangi nga bwe mumanye emirimu lyayinza nagamba oyo yafa oba yasenguka tojja nga tonkubidde oyinza okugamba ti ndaba kyekino ekipande kya Aisha Furniture n'abakozi baffe bennyini babuzaabuza abantu nkubira bwe mba siriwo okwasa omuntu omutuufu bannange enkola amafumbiro teryannenkana abangezezzaako bakirabye maama Fiina nkutumiddeko kwagala nnyo bakasoma bange bonna mbaagala nnyo cheers before kyesogedde bannange byonna banaye tubyogedde mujje buzimu inbox kyotategedde nteka ekibajja ne bwe giba myaka 5 nga gyonoomala ku kyeyo oba 10 n'okisangawo amazima genkulembeza siri wakusenguka ekizimbe ekimu kyange ku bye mulabye wano munneesige ekirala erinnya lyange nnyene erinnya ery'okufiirwa ntya oditta teri muntu atali wa mazima avaayo mu kamera badirekita abasinga tavaayo mu kamera ateekawo baserebu bamulangire oba manager kubanga baba bamanyi tibalina data game ze bayitamu okufuna ssente naye nze engalo zange ennyonjo ensonga lwaki neerambika mu kamera siina mmanja keebe banka seewola kale byebyo mbatumiddeko mujje mu inbox twogere 0705 enamba kagamu emu 94 043 enamba nyineemu nze njekwatya akagube munana gwa kiro kazibe 10 nkubira basiibudde omwana wajjanga ngayagala kutwalako ku bitaala oyo mubulokinga ene mbere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yaffe tukuse ensonga